kati labayo nange nkuze anti alalenneno anti omwana takuzibwa omu nange nkuze osibye cyane mukwano gwange ali mu programu yaffe y'emikolo wano ku Delta TV ogamba otya webale kubeera nga obadde olindiridde surprise birthday yange abafaani bange gye bankolera bannange webale nnyo webalire ddala era nga bampita Baby Sharita Baby Sharita akujjukizako nti Saturday ewedde aba Delta TV bankolera surprise birthday ne bajinkolera ne banjira amazzi abantu bagamba bane mwana gwe ng'otya amazzi n'okuba endulu bw'otyo ekyekango tekimanyi mutiitiizi bwekyo bwe yatambula kati nkugamba n'olwaleero ate n'olwaleero kirungi ekiriwo bwe kinamala okulaga surprise birthday yange tugenda kutusaako ne birthday ey'omwami bosi waffe wano ku Delta TV omukulu Abe Mukiibi naye yakuze naye bagamba nti ye mukulu nnyo aba myaka emeka bansambo bakinaana simanyi naye lwakuba abasajja abo naku zino babeera physical fit abawa kinana naye nga tomanyi seba oli weemeka ate era nga tugenda kutuusaako n'omukyala bambi akulira ba editors ku Delta TV gwe bayita Ramla fe wano ku Delta tulinga family birthday tuzikuza era nga eyange yeyaggulawo tuli omuntu ogwo omu kale nomunaye nkugamba nti okulaba nti ogendako ku City Bridals ng'ofuna engano ya Blue Ribbon decoder funa ya Go TV enviri genda ku Charitas ya Clinic bakoleko tugenda kubanga tusooka ne surprise birthday y'omukyala gwe bayita Ramla era naye bamukola nga nze bamuyiridde amazzi naye kundi y'okuyiwa amazzi yavaawo ku surprise birthday ntya amazzi naye Ramla wampitiriddeko okutya amazzi kansooke nkutuuseeko eyo birthday tovaawo tetulagaza ba Delta bokka nawe kenyini osobola okuleeta eyo birthday yo pate yonna gy'olina baby shower surprise birthday kuyingira nyumba bupate bwe butyo tubulaga wano ku Delta TV Ramla happy birthday ye munaye gwe wabadde owezeemeka nkwagala nnyo Ramla lero ngenda muyira amazzi mangi nnyo kamuyira amazzi namwe mukyalo kikyoliko MC Kodomali wendi happy birthday Ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Yeah, it's a birthday date. Belated birthday. It was on Saturday, but Ramla, we love you so much. We want to wish you a happy birthday. We love you so much. The birthday girl. Let me go and bring that knife. Cake with a few friends. I'm gonna choose a few friends. So it's going to be okay. And okay, and Sandra, I'll call you to Mukendeleze. 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ramla. Amazaalibwa ga Ramla galiwo ku Saturday naye yali embaga ya Kefas so ne tusalawo tugakuza olunaku olwaleero mwena abatulaba abali ku Delta TV birthday ya Ramla wano bwe tukikola kati nawe obanga oli eyo tusobola okucelebratingira kikole mu ngeri yo omukolo gwo tujja gula gwa birthday omukolo tulinda tukole celebration kasebeera ya birthday esimu ebeerako ku WhatsApp nga simeka akola osirike n'ebifaananyi otagene bwasalagera kintu kyangu nnyo kino mukola kakundi kamwe omuntu musalira ke nekigwa ne oba tokoze pati wabula tukwagaliza amazaalibwa amalungi kuzaalibwa mu mwezi guno gwa January nga mutandika omwaka omusana
twakulira ba editors twagaliza amazaalibwa amalungi ate nekera era tulina ne keeke endala eya kefas gye tugenda okusala naye twagaliza birungi lwamulayiza gudga aliko era ng'omuntu naye atera okuyiga naye Nekyala Suzani lwamula banatera omuwasa banatera omuwasa anatera okutwalibwa abaserebu lwamula banatera omutwala erinnya lyenategeddeko wamu yasokezako lya mutwe nickname kale at the count of 4 omwami w'omugole kale katwamula tugaire ate musirike lwamula yayogera lwamula kasooka ayogera Eyatelagala bulango. Yes. Wefuze. Honestly, Susie, I didn't want this. Obadde toyagala ke. ate tayagala Nga naffe otuyira amazzi. My hair. Ojja kuddayo mu saloon. And we had agreed with Papa. Keki ziri bbiri. Anyway, thank you so much for celebrating my birthday with me. Though I'm happy, but I'm not excited. Because, you know, right now, we're on Ugenda kuwanika wali musana. Jagala. Ugenda wali musana. Ebidewo ngenda biko nako. Anyway, neyanza bakwano mwe bali kunjagala. Mwe bali kusanyukirako. Baagala nnyo. Baala nnyabo. Mutusiga tugenda kunywa ogolo teriyo ki teriyo keeki emusiiko domali ombangise bukadde buna mwebale. There's a party. Here we started. There's a party. This is a party song that makes the party going on. That I live has a big price. Sometimes I'm nice, sometimes I'm ice cold. And then it's show, I started to dance. So don't you know, I'm getting down with the beat like I did in the past. Constrain myself and I'm doing it fast. Here is the question, are you ready to dance? When you hear my rap rhymes, you will take your chance. There's a party. Don't you know today there is a party? Open up your heart, we're gonna start it. Welcome at the beach, this is for you, just for you. There's a party. Don't you know today there is a party? Open up your heart, we're gonna start it. Welcome at the beach, this is for you, just for you. There's a party. Here we started. There's a party. This is a party song that makes the party going on.
music and that makes me strong. For so many people, being a star is a dream. When you see yourself acting, then it's only a dream. You see you rather dancing like being a clown, or being a king, I mean a king without a crown. So now let me tell you just one more thing. You better do what you want, and you start this thing. There's a party. Don't you know today there is a party? Open up your heart, we're gonna start it. Welcome at the beach, this is for you, just for you. Era munaye bwe twamaliriza ate olunaku lwa Monday ne tufuna birthday endala. Bannaye abazadde abazaala abaana ku Delta, abazaala abakozi ba Delta basalawo okuzaala mu mwezi gwa January. Naye lwakuba bagamba kings are born in January and queens are born in January. That means nange engeri gye banzala mu January, I'm a queen. Omukulu Abe Mukiibi bosi waffe wano ku Delta era nga tumwagala nnyo, y'omu kubakulira okola surprise birthday. Yadde tamanyi nti naye abaana bamwetegekedde bwe batyo ne bamugamba nti happy birthday Ssebo. Kale no bamwagala nnyo era bamwebaza nnyo. Ssebo tukwebaza nnyo emirimu gyonna gyonna gyokka ya Delta TV n'okuwuliriza abaana be babeera bazze okugamba n'obiteeka mu nkola. Katulabe birthday emyaka emeka? Sajja nga timuwuliridde ebbanga ddene oba emyaka emeka? All men are equal, but the best men are born in January. The men that were born Guys, in January, they don't have Just to say thank you so much. Another activity. I sense there was something. Okay, Kati, manager Neka Yogere, then we give the birthday boy to say something. Gentlemen, congratulate you upon reaching this milestone. Webale nnyo kuba bosi waffe omulungi, webale nnyo kuba mukwano gwaffe omulungi, webale nnyo okuba naffe mu byonna nga bituyiseemu. Njagala kwebaza bwenna aba preparing this for our boss. The reason why everyone is here, it's because you mean a lot to us. And because you mean a lot to us, we too have decided at least to give you a small token of appreciation on your birthday. So happy birthday. Happy birthday. I get emotional. I really get treated like this. I'm a hustler, so I'm not used to being pampered. But just to say thank you so much from the bottom of my heart. You're lovely people. I love working with you. You're all special to me in one way or another. Very special. Just to say thank you. But just to say thank you guys. You're the best.
Emanyirizo lya Susan. Yes, mukwano kati manyo badde ogamba nti bannange Yasharita endala agireeta ddi eno surprise birthday yakolebwa bafaani bange bulijjo mbadde simanyi nti nina bafaani bangi bwe batyo nga abagole bagamba nti Sharita wamala tulagira emikolo gyaffe ku TV tetuddamu kulabako lumu tubeera twagala okwebaza engeri gye beera walagamu omukolo gwaffe ng'omukolo wagulaga bulungi nti munnange emikolo bagiraba ku Delta n'abennugu bawulira nga bafa kati ne banneebaza kale n'omunange oluvannyuma lw'okuneebaza bakola WhatsApp group era naye bwe bali yagala okuyingira mu WhatsApp group eyo bagiyita Team Sharita ojja kunsindikira essimu yo nja gibaweereza bakugatteko kakati bwe bamaliriza ne bajja n'ekiteeso bagamba yiyo omukyalo ono ayise mu bingi nnyo omukyalo oyo bamuyita Arsenal Lwemba bw'obeera omujjukira twalaga naye okwanjulako wano ku Delta TV kwali Kibulyawo ye yakulemberamu banne n'ayita Shamira Nalunga n'ayita Esther Light n'ayita Anna Male kati n'ayita ne bafaani bange batanabakola mikolo naye ng'ate nabo banaatera okugikola mwe muli Gloria mwe muli Janet mwe muli Lilian Kampire waliwo ne Lilian Sese kwegamba bangi ate nga ne baleeta ne mukwano gwange Mami Ann kwaliko ne sister wange oyo nno nga yakola ku byennyambala sister wange Namuteberwe Minul ne bayita n'abantu bangi omuli n'omukyala kyasire kubeera omukulu mu bulamu bwange mama wange nze last born kale n'omunaye baatekola bulungi enteekateeka yaabwe ne bagitwala ku Four Pals Hotel bakimanya nti no nti nga lumu January omukolo mbeera wa maama wange kubanga coincidentally sharing a birthday ne maama wange ne bamuzaala on the 1st of January Hajat Hawa Naiga ne bamuzaala on the 1st of January kati bamanya nti gye ntera okukola ki okubeera bwe batyo ne baluka ne bagamba kaakati tujja mugamba nti nno waliwo kapate bakimanyi nti nonze saga nnyo nga naturally bwentyo bwendi engeri gye ntera okubeera nga emikolo gyankweza olumu manyi okujja ne mbaleeta baganda bange ku pate nze nensigala mu mmotoka okitegeera ku luno banga tojja sigala mmotoka ojja fuluma nenvaayo nentambula maama nnyabo banjira ogubaketi gw'amazzi nadduka emisinde kansoke kutuseeko ako akatundu tova ku Delta TV tukole my fans Team Sharita I am so grateful I just don't know how to thank you naye mukama katonda abempere mu kyomusinga okwagala katulaba akatundu aka surprise oluvannyuma nkomewo
Shabe. Ngambe MC tumwe adwena waterekede kaganyo fuluma motoka ina bali nabo. Sharita. Sharita ngambe amperekedde ku. Agambe na mwerekedde ko. Sokolo. Abe kajja fuluma. Ajja fuluma nena museti nze sobola kuseta ngasobola bagenda kiri wano. Kakati kituufu nnyo oli mugezi. Kati tugera mwira mazima mletedde ngoye. Tamwira mazina Mwamuletedde ngoye. Mwamuletedde ngoye. Kati amazzi mugave. Nina mwe empewo agenda kubeera bwati. It's okay. Ne motoka imwe mu structure cha red. Is it okay like that? It's okay. Ne wabera off color. Ne waba off surprise eba surprise. Remote ne waba off. Ne waba off. Structure cha red. Kasabe akakulu ali surprise. Anka tuina kudda side zenu. Let's try to get for we tutegeka wano muleta. Katwetu amulete wano atuka awo ye fetu muyire. Nete tugenda muyira mu mutu. Naye kakati twamuyira. Badde iteeza. Let us stand. Tukole ate twagala tulabe. Kyo kiba kitegera. Twagala tulabe. Atkati welcome. Alabye motoka mami anaga mami analiwa. Mami analiwa. Yeye tukajala inagamba what is happening. Motoka mami analiwa. Ochiraba. So katalaye motoka ne motoka. No, kati mukole bwe mutuloshe. Kati mumulete, mumulete. Fe katuwekwe kwa ntumuyirire wano. Nti mubalabe baddayo handi. Bale surprise tubunya obufofofo kwekwesa nti bagenda muleta. Yamanyi aze kwerekerako omuntu we agenda ku mukolo kugamba. Tumulinze fena tuli kubunkenke nga bwe mutulaba bagenda muyira amazzi. Bali